Nyongera okwanirizaako gwe yeneeyekumira ku Yugi Updates TV kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otuuliza. High Court ya ordalinze disciplinary action against Clerk Adolf Mwesigwe ne banne omuli Speaker Anita Amongo ne Thomas Tayebwa. Naye ng'ekinyusi bakitadde nnyo ku Clerk Adolf Mwesigye ya ordalinze wabeerewo action taking place ekolebwa wabeerewo ekikolwa gwe mukwano gwange ali eyo ku nsonga za paaliyamenti ku lwa service awards ezaagabibwa eri muganda waffe Mpuuga ne banne. Gano n'amalala ge nkuleetera gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Nkwanirizaako nnyo webale kwekumira ku Yugi Updates TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti mukwano gwange okolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, abali e Saudi, Qatar, Oman, USA, UK, South Africa, Nairobi, Canada, mwenna mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mwapatanawo kuba nga musubscribinga kutegeeza nti nogenda maaso subscribing kiriya wansi ojja kulaba ekigambo subscribe naye nkutegeeza bw'oba omaze okukikoonako tolerabira kukoona mu kadde kajja kuyambako okuleetera notification message bwe tunaaba tuleese information gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bw'otanaba kuba nga osubscribinga kutegeeza ofiirwa kingi, ofiirwa kyamaanyi nnyo. Genda mu maaso subscribing, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nno High Court ya Uganda ya ordalinze yatoye order okubeera nga wabeerewo action taking place ku Clerk amanyikiddwa nga Adolf Mwesigye ne banne omuli Anita Amongo saako ne Thomas Tayebwa. High Court eno ya ordalinze disciplinary actions against Clerk wa Parliament Adolf Mwesigye olw'okuba nga balocatinga shillings 1.7 billion service awards. Zino ezaagabibwa former leader of opposition amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga ne abasatu backbenchers mu commissioner four backbenchers. Jjukira nti no Mathias Mpuuga yeegabira $5,000,000. Bano abalala abasatu four backbenchers ne beegabira $400,000. Ekintu ekyasannyalaza eggwanga era kibadde kiyuza amayengo g'ebyobufuzi mu ggwanga ekyaleetera ne mukama wa Mathias Mpuuga Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuzaalukuka mu kibiina kya National Unity Platform. Nagaffe tetukolagana na byana, tetulera byana, si wetwe tukuza abaana, ffe tetukolagana na kulyanguzi. Ensonga eyasannyalaza nnyo ebyobufuzi bya Mpuuga ne platform ye ne reputation saako ne banne gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kale ensonga bwezito we zibadde zitambula mu ggwanga okutuuka we baavuddeyo ne banawunsinga bwe simanyi omusango baagutwala mu kooti, tetumanyi ddi we baalangirira we gwatwalibwa mu kooti. Kooti ogenda ogutunulamu nga bagamba simanyi service awards zino ziri irigo teziri irigo, nti baazitwala mu ngeri ey'amateeka. Tewaliwo bumenyi bw'amateeka bwakolebwa mu kutwala ssente zino $1.7 billion ezaatwalibwa ezaakukumpanyizibwa bano ba four backbenchers omuli Mathias Mpuuga ne banne. Kakati kooti jjojjo ly'abalamu yavuddeyo neerangira n'egamba nti yakikebedde ddala yakizudde nti zino zaatwalibwa mu mateeka, zino ssente zaatwalibwa mu mateeka, tewaliiwo bumenyi bw'amateeka bwali wano kubanga tulaba nga zaaloketingibwa mu bajeti y'eggwanga, mu parliamentary budget zaali zaayisibwamu nga ne kkooti nayo yeebuuza naye zaayisibwamu zitya. Kye kino kiri kye naggamba nti ssente zino basobola okukwata naye nga ku ssente ze bakwatidde walyako obukadde nga 5 naye nga bino $5,000,000 ezakutadde mu njegoyego gy'otasobola kuvaamu zaatwalibwa bakama abo abalala ate nga tosobola baatula kubanga mwakkaanya bwe mwali mukkiriziganya okuggyayo ssente zino
okuweebwa zijjizibwayo mu mannya go naye ng'abazigabanako balala. Kati bwe buno obutumbwavu abafuzi baffe bwe bayina n'atamanya nti nno kiba nga kyabise kigenda kwabikira ku ani. Kati amayengo bwe gasumulukuka geekubira nnyo ku sayidi ya Mathias Mpuuga. Bano abalala ate alina obbasirikira tasobola bbaatula. Oba okitegeera kyengezaako kulaga muganda wange gwe yeekumira ku Yugi Updates TV. Kaakati oda eno ebadde evudde mu kkooti eyasaliddwawo mu August 12 yaderivalingiddwa ne Justice Douglas Kalekoona. Douglas Kalekoona Singiiza ono nga ye mulamuzi oba justice okuva eri mu High Court yasazeewo n'agamba nti nno bano bateeka okuteekebwako action. Abasajja babadde bakambwe nnyo nga batowa oda eno nga bagamba okusinziira ku bye tulabye ono Clark Adolf Mwesi alina okubanga wabeerawo ekikolwa ekikolebwa atubuulire ssente zino zaloketingibwa zitya mu parliamentary committee oba mu parliamentary budget. Kakati nno Singiiza agamba nti nno omulamuzi Singiiza okuva mu High Court yavuddeyo n'agamba nti nno Service Awards zino Mathias Mpuuga ne banne ze baagabana zaayirigo zaali mu mateeka. Yagamba muno zaamazidde okuaprovingibwa ne Parliament era zaaprovingibwa dda ne Parliament era ne zinkludingibwa mu executive budget. Kitegeeza ki? Ti Parliament weba nga ali amala dde okuzaaprovinga neziteeka mu parliamentary executive budget kitegeeza nti nno zaali mu mateeka newankubadde omulamuzi ono ya odalinze secretary to treasury Ramadhan Gobi taking a disciplinary action against clerk wa parliament olwa bufuzi bwe oba ne decision gye yakola okuteeka service awards zino mu parliamentary budget. Era n'awuuninga n'agamba nti allocation zino ziyinza okuviirako okubanga ziwabya eggwanga ne zireetera ku economic depression mu ggwanga, okugeza nga mu national coffers. N'agamba era bano bateeka okuba nga bakwatibwa. Agamba nti mu newspaper articles ne mu social media post mu ggwanga lino erya Uganda zaripootingibwanga allegation eno mu government agencies ne mu politicians abakubanga beegabira akasiimo mu ngeri ya ssente ne bagamba ekintu ekitaaliyo. Kino kintu kiri nnyo common mu government agencies. Oba okitegeera bamanyi okwegabiragabira obusiimo ne babaako obusentesente bakukumpanya abo bwetusobola kuba nga tutegeera. Era omulamuzi ono yabuuzizza Anthony General Kiwanuka Kiryowa akonsidalinga ennyo emisaala gye bawa abakulu bano. Era n'agamba nti nno girina okuba nga emisaala gino gye reconsideringibwa nnyo ne allowance eziri mu ba political leaders nazo balina okuba nga bakola ki? Bazinoonyerezaako. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyo. Njukira nti no mu 2022 just omwaka gumu Mpuuga yarisiivinga $5,000,000 ne ba backbenchers omwali Solomon Seriwaje, omwali Prose Mbabazi, omwali Esther oba Eseza Afoyojanze Zombi
MP bano baalisiivinga miliyoni bo 400, ekintu ekibadde kitadde eggwanga ku bunkenke. Kigenze gano amayengo nga gavuvuma ensi okumala omwezi mulamba n'okusoba. Oba okitegeera ggwe muganda wange ali eyo twalibwa mu mateeka, naye olw'okuba bano banne baagala obakozesa okulwanyisa opposition, kati babateereddeyo akabega basobole okuba nga bakibajjamu ti ssente zino zaali mu mateeka. Jjukira nti nno tubadde tukolekitinga mikono okuva ewa MT Ssekikubo ku censure motion, era emikono gyali gimaze okuwerebwa nga zitwaliddwa ewa Kiraaka, naye ate Kiraaka mwennyini yateekayo lipooti eno ku ntebe ya sipiika Anita Amongo, yennyini ate ya odalinga ssente zino okugenda mu gundi mu parliamentary budget. Kati ne weebuuza ani gwe tulina okuddukira, ani gwe tulina okkubira enduulu? So embeera weetu weekyayimiriddewo ku bano abeegabira akasiimo omuli Mathias Mpuuga ne banne. Kale nkutegeeza gwe mukwano gwange atannaakuba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga